Tubadde tutongoza omwoleso gwaffe gwe tuyita Bride Groom Expo. Guno omwoleso gugenda beera Lugogo wali ku showground nga 23 mpaka 25 omwezi ogujja gw'omukaaga. Guno omwoleso gwa mbaga, abantu abaagala okola embaga, abali abakoladde embaga naye nga mwagala kwejjukiza pozi anniversary yammwe etuuse. So guno omwoleso gwe gusinga mu ggwanga ogukwatagana ku bintu by'embaga. Tugenda beera ne bano banaffe abakola gowns, bridal wear, bano abakola cake, abatuwa ebyokunywa, buli kimu ky'oyinza olowooza ku mbaga ennungi, embaga ey'akabi, bonna tugenda beera n'abantu nga boolesa. So kye tubadde nga tutongoza wano, era kankozese omukisa guno okwebaza ba partners baffe ne ba sponsors nga kuliko Pepsi, kuliko Mestil Hotel, kuliko Penny Bold Bridal, ne tubeera ne Twende, ne Fragolino abakola wine eva Italy, ne banaffe aba Uganda Airlines. Njagala beebaza be batukwatiddeko ne okubategeeza nti tukyalina space era aba exhibitors aba sponsors muyinza okujja ne tukwatagana wamu. Yes, finally Judges Bex. Yes. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.